kakati ekiriwo waliwo ebintu kati byesikyalowoozaako kati ndowooza kusooka nejjanjaba enterere obulamu bukomewo kati mu byenyina okukomyawo obulamu buterere bwebwo obulamu bwonna kati obudde buno sinaba kulowooza nnyo ku ebyo tebankosaako wantu wonna. Kati mu nnaku enkulu kyetwakolanga nze ne Honorable ntwefumbiranga nga twefumbira fumba twayiga oba oyigira ku mulimu ganzo gajangu naye oyigira ku mulimu kyobola saagala nnyo omuntu agamba nti njagala omukozi naye ajje ne experience ya myaka 2 myaka 5 myaka 7 ekintu ekyo kifu muntu asobola okuyigira ku mulimu. Kati omuntu atalina experience bwogamba kati kitegeeza oba omutidde kati nze naalani mu nnaku enkulu nga twewaatira ne twefumbira akuba okuwaata okwo nga kusumbuwa nnyo ettooka ogenda oduteeka mu ntamu nga nakasigaddeko nakatono obisazeesaze kuba twagenda tetumanyi naye ebbanga lyetwamalayo n'ennaku zetwamala nga ennaku enkulu zitusanga eyo ate netubeera nga ate tuli bakugu nnyo mu kuwaata olwekyo nga tugaba n'emirimu wala nefumba emmere nze nenfumba enva era mu nnaku enkulu bwetyo bwe twatambulanga. Ndowooza kwovuddeyo kokole ku mikolo because emikolo egibaddeyo mu nnu n'abasinga balowooza na kibiina kya mikolo si kyabukulembeze. Emikolo mu nuupu gikolwa lwa nsonga. Ffe nuupu pate yaffe weeri kutwala buyinza bwa ggwanga naye bw'olaba nti waliyo kunga nga mukolo guze guba guyina beguli ebyokukola kakati mwe mutambule muti kuba teri kibiina kitabeera na nteekateeka yakulabanga kigayidinga abantu baakyo bwe balina okukola ki bwe balina okutambula. Lwekyo emikolo egyo egibeerayo giba gigayidinga ba leaders balina kutambula batya ate ne bafuutu soldiers balina kutambula batya. N'olwekyo enteekateeka bweti era ku nuupu yeeriyo nja gyetabangamu okulabanga tugayidinga abantu baffe ate naffe ne tugayidingibwa kubanga nange bwe mba wali wabaawo bye bandagira nti kati bweti tutambula tuti. Lwekyo emikolo egyo tegibeerayo kusaaga busaazi tuba ku mulamwa gwakulabanga abantu baffe bafuna message esobola okubeera nga ekyusa eggwanga lyaffe Uganda. Ate embaga nayo era simbi nze si kye kiseera kino embaga nze ya maaso eyo kansooke male okulabanga nzizaawo byonna ebyonoonese nga siriiwo nga okulabanga eddwaliro liddawo Segirinya eddawo okulabanga abantu baffe tugempawalinga katono ke tulina kabakulaakulanye okulabanga abantu baffe babeera happy nga bwe nabasuubiza nti bwe mba mpangudde Segirinya ngenda kubeera nga nkola kino nakiri ebyo byennyina kati okusooka actually byendowoozaako sirowooza ku byamasanyu ga bulamu bwange kubanga ate we sibadde bingi nnyo ebyonoonese bangi nnyo abakoseddwa abantu bangi balwadde ng'oli yeetagana 5,000 ne gimubula n'afa nga 5,000 gyokka gyafiiriddeko yadde nange sirina naye ate egy'etaano Segirinya nsobola okugisasula so kati ngenda kubeera mu activities bwe zityo ebirala ngenda sooka bwe gibanga gundi za kibiina nteekateeka za kibiina waliwo ekiriyo nga ngenda naye ebimu byenda banga ate kati ebiri agent naddala mu constituency mwe sibadde n'abantu nga bakyanyinako ennyonta bye nyina okusooka kuba nyina okukola Thanksgiving kiteba nakawempe mbajumiza olutabaalo lw'ekkomera nga wendunyumiza ku kitebe mbabuulire embeera gye mbadde gye nayitamu biki olutabaalo nja dunyumya nnyo ndunyumiza bannakawempe kitegeeza nyina okukola Thanksgiving era nammwe era mmanyi mujja kubaayo n'ebibuuzo ebirala mubitegeke mujja bibuulizaawo. N'olwekyo eyo nakyo kiri mu nteekateeka yange nga nkomyewo ku layini naye nga nsoose nenva mu kujjanjabwa kw'endimu. Ekisookera ddala nsooka okubeebaza okubanga mumbeereddewo ebbanga lyonna lye mbadde mu kkomera. Amannya gange nze Segirinya Muhammadi omubaka wa Parliament wa Kawempe North. Wano ku mukono gwange ogwa kkono nyinawo mwannyinaze muyita kansala Alice weyo Masaka era nga y'omu
wabadde bambeererawo we mbadde mu kkomera naddala mu kunkyaliranga nze mu kkomera okundeetera ekyokulya okukyalira omwana wange Segirinya Shifura tatuula kugamba omuntu ng'oyo aba wanjawulo nnyo n'olwekyo naye ageeka abeewo nga neebaza abantu mbabuulira biki byempiseemu tuuka olwaleero ate wendi okubeera nga nafulumya ekkomera. Ekkomera nakwatibwa nga simanyi lwaki bankudde, naye ate nze omu ku babaka ba paaliyamenti abaali beesunze ennyo paaliyamenti, kubanga paaliyamenti eyo nagendangawo nga buli lwengendawo nvaawo nambiro sipiidi miliyoni bwesivaawo najjeeke ebokisa zange ezayulikirawo ku mulyango gwa paaliyamenti sinze nakuzibala pitirivu. Esaati zange ze baayulizaawo ku paaliyamenti empale emisipi gye baakutulaawo ng'okundabako obulabi ebajjeeke, naye Katonda najja n'akindeetera nga nti Segirinya kyekiseera jjeeke zikome, kyekiseera bokisa zo zebadde bayuza zirekerwawo, kyekiseera emifaliso gyo gye badde batwala ng'ozaawo okwekalakaasa bikome, nga ogenda kwejjiranga ku paaliyamenti oteeseza abantu bo. Naye saafunamu yadde essanyu, ze bankwata sindaba nakuteesaayo yadde olunaku, kubanga nali njagala mbalage omubaka wa paaliyamenti abeera atya nti fulo wano ensonga n'ozijjayo, ate ne mu constituency nayo ensonga n'ozijjayo. Naye omukisa ogwo Mukama Katonda teyagumpa, n'empaayirizibwa era n'enkwatibwa n'ensibibwa ku bwereere. Nebaza Katonda ti ndi bweru kati ne muganda ngala ne Ssewanyana, ate era n'ennyongera okusaba ne baganda baffe abakwatibwa era ensonga z'ebyobufuzi nabo bateebwe bafulume, kubanga nabo tebalina musango, balinga nze bwe mbadde nga ndi mu kkomera. Naye bwe mbadde mu kkomera tuyise mu bintu bingi nnyo nnyo nnyo. Ekkomera kyekifo ekiddirira okufa. Oli wakubuuza ekiddirira okufa olina mugamba kkomera, kubanga kyenjagala okubategeeza tubadde tubeereyo n'alani nga woodi gye tulimu erimu n'abantu abalala, naye ekiku kiri mu kkomera n'enkukunyi baganda bange, ekiku n'enkukunyi biri mu kkomera baganda bange, era ekigo ekimu ku kyengendo osooka okukola ndowooza okubatwalira eddagala ly'ebiku n'enkukunyi. Nze nasooka n'endowooza olunaku olwasooka nti oba ebiku baleeta bireete. Omanyi ebiku ziri genetically modified bed bugs, nti ebiku ebyembala, ebiku kyomanyi nti kiku kinene noga nti ekiku kino sofa kibadde kinuuna bano ababaddewo oba nzazze. So kyenjagala okubategeeza nti tubadde mu mbeera enzibu, ebirala ebyetaago osi nyinza omwebaza osi Nayimuli abadde agezaako bikwasaganya, naye ebimu bitubadde tuyitamu mu kkomera tebibadde byakusaaga, nga okwebaka ssaawa 9. Kati buno obudde mulina okuba nga mwayigidde dda, nga n'okwebaka mwebase nga n'okwogera teryayogera. Ero libayite ekkomera. Ekkomera likujjako okutegeera. Ekkomera omugenyi bw'akyalo omulabira mu katimba wali bwe tubadde. Ekkomera likujjako omuntu wono gw'obadde onyumya naye nga tokyasobola kunyumya naye, kwegamba embeera tebadde nnyangu. Era mbadde ndaba bannaffe nga basaaga binasaaga, nga bajja banyirira oba babasibira mu zikeefusi negamba naye abantu bano omuntu ayogera statement eyo nenga singa akkiriza n'ayingira ekkomera ne tuba nga tumutwalira keefusi buli lunaku naye ng'ali mu kkomera n'ategeera kye bayita ekkomera. So kubonaabona kubadde kw'amaanyi, naye twebaza balooya baffe, twebaza abalamuzi okwemayimira ku magulu gaabwe abiri ne bagaa nti nedda sajja bani nnaafu is enough kabafulume. Naye Segirinya ngenza okufuluma nga buli kimu kye natandika kyonna tewali kiriwo. Buli kye natandika kyonna nga kiweddewo. Ddwaliro lyasaanawo, Segibox yasaanawo, nayina abaana be nali nnyamba ekayunga mwalabanga be nayambanga ne ngenda ne mbaterawo zi Segibox ne mbajjanjaba ne nkola kyabamu abaali abalwadde abalina kansa
jukira bwe nalemererwanga mu ddwaliro lyange eno ate nga mbongera eri mu Cancer Institute kati bwe nayingira Ekomera nga omulwadde wa cancer takyalina access eri ku Cancer Institute kubanga nze yabatwalangayo ate nga ndi musibe abamu ekimu ekisinze okunnuma sanze baafa kitalo nnyo kitalo ddala ekintu ekyo kimpisiza bubi omuntu gwe nateekako ettaffaali lyange omuntu gwe nakwata ku musaala gwange ne nnyamba awone yajjanjabwe okusanga nga yafa era ezimu ku nteekateeka ze tugenda okutandikirako engeri gye nvudde ku kitebe olwaleero okulabanga ngenda nambula famire z'abo abantu ate nteekeko ekimuli ku bantu abo naddala be nali nnyamba bensanze baafa nsanze abantu abaafa bawera 6 nga baafa naye nga baali mu buyambi bwange saba emyoyo gyabwe Mukama Katonda agiramuze kisa kubanga ekigendererwa kyange kyali kyakulanga abantu abo bwe bali era mujjukire mwabamawulire bandala ba entertainment nabayitanga nti kati ngenda wano ngenda kuyamba ono ngenda kuyamba ono naye kyannaku ti abamu sibasanze naye abamu mbasanze we bali ng'obwana bwe najja ekikubampanga nabusanga bwafiirwa maama bwafiirwa taata nga babusuula hoteri ayamba bwonsanze bukyali bulamu Katonda nkimwebaliza naye kyenjagala bategeeza ti enteekateeka yaffe ey'okulanga tuyamba omuntu anyigirizibwa tegenda kukoma kubanga ekyo Katonda kyeyanzaala nakyo kubanga abalonzi naddala kambazeeyo Katonda ku kitebe wali Ekamoocha bwe bali bampa kaadi emu kuzaaweebwa abantu nga baziweereddwa bantu lwabunaku nti bayambe abanaku ti kaadi eweereddwa abantu batalina mwasirizi yali kaadi yange era kaadi yange yali etunuuliddwa nnyo bwe nafuna kaadi eyo maama abonaabona Masaka n'asanyuka maama atalina kapito Embaale n'asanyuka atalina kapito Jjinja n'asanyuka atalina kyakulya nga bamugobye mu nnyumba n'asanyuka abeekawempe kugamba nze nali nfuuse MP nga waggwanga lyonna kyovula abantu baali batuuse okugamba nti nedda Segirinya neno jangu otukiikirire nga abantu bampita era we bansibira nali nyina ebbaluwa nali nyina abantu abansaba mbakiikirire ebbaluwa nali mpezezza 2 nga bangamba jangu ene eyo kawempesa kasayi ewedde kati jangu ene ewaffe nga abantu baagala buli constituency ngene ngikiikirire kisanja kimu naddala constituencies ezitaliimu bannuupu wa constituencies zirimu abannuupu bo bagezezzaako okukola naye constituencies ezitaliimu bannuupu abantu babadde naleka amalubaluwa nga gajjudde bwe gati ne bankwata ne banzigalira ne mbeera mu Ekomera ku bwereere naye nebaza Katonda nti nayimbuddwa era ndi bweru tugenda kuddamu tukola enteekateeka yaffe ey'okuyamba abantu ebisinza gizikiza tugenda kuddamu tutambuze emirimu gya constituency bamaama eddwaliro eryo kati lyenkyayinako obuzibu kubanga eddwaliro lyaggalwa nsaba Katonda wanaabaayo omuzira kiseeyo agamba nti eddwaliro liddewo simulinaako mutawaana naye sofa eddwaliro bwe twaliggala n'ebintu ne tubigaba n'eddwaliro lyali liyamba abantu nga omuntu wajja okuzaala afuna ebyenda ng'azadde kiro 3 tumuwa obugoye bw'omwana atumuwa mama kiiti ate ntumuwa ne kapito kati abantu nga mu kawempe tebakyajjamu na mbuto olye bwafuna olubuto eba kapito era nkubirirawo nanga Segirinya nafunye olubuto kakati nga okujjamu olubuto nga nkukendezeza nali nkukendezeza mu kawempe nga nkukendezeza naye abalala abantu abamanyi enkola yange ng'oli bwajja n'olubuto amanye bwafuna olubuto amanye afunye kapito ngira abantu embuto tebakyazijjamu kuba omuntu oyo gojjeemu tomanyi kyanabeera ayinza okuba yagenda okuba Segirinya ow'enkya ayinza okuba yagenda okuba Kyagulanyi ow'enkya ayinza okuba yagenda okuba omukulembeze ow'enkya ow'amaanyi so nga enkola eya abortion nga yo ngigobedde ddala olinga bwafuna olubuto alaba ebintu bibiri alaba okufuna ezzadde ate n'alaba n'okufuna kapito naye bwe mbadde mu Ekomera ebyo byonna byabadde byakoma saba Katonda nsobozese biddewo bakuba nti ekizibu kyenkyayina Segirinya mmwe ndi mulwadde omubiri guno nagubalagako dda era bwe ngubalaga kati musobola okwekanga naye sagala guddamu gubalaga kuba nagubalagako dda nafuna skin cancer nga ndi mu Ekomera gyeyankwatira olwokuba nti musula bangi nenfuna skin cancer bwe nagendera mu Ekomera nalina obulwadde bw'ekibumba obwo nga ddagala ndijja mu Nairobi hospital naye bwe mbadde mu Ekomera mbadde sikyalifuna ate ekizibu kya hypertension blood pressure yange basembyeyo gipimanga 200/140 era abasawo bandikomendinze ngende mu Nairobi hospital oba mu malwaliro agasobola okutuwa specialized medication
mbe nga nzijanjabwa. Kyesinaba kufuna olw'okuba nti passport ziri mu kooti passport yakola ki yazisigaza. Tukyalwana okulaba nga passport zivaayo, era nkuba omulanga eri Attorney General Kiryowa Kiwanuka munnange passport tugende tujanjabwe muganda waffe sobola okusavinga abantu baffe kuba njagala okudda mu constituency nga mponye nga maanyi nyina nga polisi bwebengo bye nsobola okuteekako njiribwa eri eyedda gye mumanyi ne kati obudde buno polisi second eba yankutte dda era tubadde n'abamawulire wayo tubaitule gye tugenda okukolera polisi oluze ne ngana nti kati emisinde sikyayire emisinde jaggwamu njagala ekyomba bulire gyo jaggwamu naye bwe mbanga nteredde bulungi nga nzijanjabiddwa emisinde gyaffe giba giddamu ne gibeeramu nga nsobola okumasukanga bwe namasukanga edda mumanyi bulungi nnyo era nalinnya n'enteekateeka ekikira ku Uganda ssebo mu misinde oza mujjukira bwe nadduka ku Parliament abasajja ne bagamba nti omusajja emisinde gyadduka ki era ko baava n'okuŋŋamba Segirinya leka anywanga amafuta olw'okuba nti baalaba nga nzirukanye ne bagamba nti ate kuba alinamu petroli magulu olw'okuba baalaba nga mbalese kyovula bwe baali batandikidde n'ebiboozebooze ebyo ne bagamba nti omuntu waba akulese kkiriza ne kati obudde buno siri physically fit ndi mulwadde siri mu mbeera nnungi so nsaba passport singa ziba zituweereddwa tuwe tujjanjabwe tulabe nga tusobola okubeera obulungi naye ng'era waliwo n'enteekateeka endala nga nteredde bulungi eyogenda okukyalirako Katikkiro wa Buganda y'omu ku basajja baterawo omugongo Katikkiro webale nnyo webalire ddala nalengera agi Nadduli naye ng'ataddewo omugongo gwe ate ekyembi n'afiirwa n'omwana we Jakana Nadduli kitalo nnyo kitalo ddala era nteekateeka ne mugana ngala ne tugendeyo tukungubage tuteekeko n'ekimuli bantu bonna benfiiriddwa nga siriibo bonna nyino tugendayo kungubaga ate n'ogenda ewa